Ochalaba okwanjula n'embaga. Yakatongera okunyumira ate banno bannange bano nga babadde n'ebintu ebirungi laba ogutanda. Kino ekitanda tosobola kukyebakako n'otazaala balongo. Amasi kyekyo. Ozaala bana. Nabana. Baba basuka ku balongo. Si byekyanno sebo. Nyawo. Soda nyawo. Lungi bambi. Tweyanjulireko wadde nze nkumanyi naye tweyanjulireko kampani eno ennungi. Eno Interior Center tusangibwa Nateete. Wakaliga. Okugolola Kaliga bwoti Nateete awo tusangibwa opposite Nguuvu wotusanga awo. Tulina bino ebintu byonna byolaba tuleseeko bitono naye byosinga okwagala byonna tubisanga luddawa ku showroom yaffe. Tulina ekitanda ekyo nsubira. Kyanjawulo ki ekikiriko? Ekitanda kino kyenjawulo kiyina screen wali. Kigambo bw'ozze okwebaka tewetaaga kudda mu ddiro mbatenda b'amawulire. Abaana bakutere katuuni. Abaana bakutere katuuni. Otandika okuyomba n'abaana. Ate mu kireegwe yakula amawulire. Bintu buli kimu kiggwera awo. Radio bufa byonna ku ebiri na seefu wano. Ogijjayo bw'otyo. Omufaliso si gye gino egigwamu. Guno omufaliso ogwebakako bulungi tegulumya mugongo. Waliwo emifaliso gye bebakako genokera ku makyanga oli muki nga mulwadde naye wano ovaako oli muki Interior Center buli kimu tukikolera ddala. Webale nnyo ssebo muleso gukutambulidde gutya? Tegutambudde bubi, gutambudde bulungi n'abantu basiimye enkola yaffe kubanga balaba ebintu ebibatalabangako. Mwebale nnyo ssebo. Bye bye. Bannange oba mumpaani nze yena gwe mumpanze buli omu munnange. Tandike noono si byekyanno ssebo. Naijawulo kenyawo. Kale ssebo. Enyawo. Mwebale abanjovu estates. Mwebale nyawo. Mwebale kujja mu Mikolo Expo. Namwe mwebale kujja tukyalira. Bitambudde bitya? Ebintu ebibadde bibi tufunye abantu bangi abazze ne batulambulako wano era ne tubabulya ku bifo byaffe. Kifo ki kye muyina mu kaseera kano kye mwagala abantu bagule mu poloti? Esaya tulina esete ennene eri Kakiri bayitayo Nsimbamannyo era nga poloti zitandikira okuva ku miliyoni 10 paka kudda waggulu. So kiri eri gwe kujja ate nga tukkiriza kibanja mpola ebyapa weebiri n'okulambula kwa bwereere. Kale maawe. Mwebale kujja mu Mikolo Expo nze ab'enjovu mbeesiga banjovu. Njovu Junior School eri etya ekyemu? Njovu Junior School nungi tuli mu holiday twawumudde naye naffe tusazeewo tujje ku Mikolo Expo wano abazadde holiday nojja wano tukwasaganyiriza kubanga ono ye nakazadde Njovu Junior School ye yagizaala so tuze wano twongere okuba nga tuinteractinga n'abazadde ababazeeko ku mikolo wano twongere okumanya ku Njovu Junior School nti gye tuli era okuwandiisa abaana ku kyagenda mu maaso yandyetaaze jangu enansana wamala Njovu Junior School okuva ku nursery paka primary 7 naye kati ekiseera kino ngeri gye tuyingidde second term ebifo biriwo paka primary 6 kuba P7 tuli mu registration already yawedde akati twetaaga okuva ku nursery paka primary 6 mukyakiriza abazadde okuleeta ssente mpolampola? Njovu Junior School tetujja kukivaako ekyo kubanga tumanyi ebyenfuna ennaku zino bizibuzibu muzadde waffe jangu twogerezeganye tumanye pasali gy'osooka okusasulako ate omwana gy'asome ebintu bigende mu maaso so gye tuli ku Njovu Junior School bajje. Bannange Njovu oye Njovu Junior School enansana amala Njovu Estate Developers bebasinga. Ate ono omukyala yali mugole wange naye yakola omukolo guli omulungi bwe guti sisobola butakujjukira ng'omusajja akwagala bitya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi tabarakatuh. Nsanyuse okulaba. Nange okusisinka bali kulabika bulungi. Omutindo ogukumye mashallah. Nange nwana. Sikiriza defeat. Tugende wali mipiira. Yes. Webale emipiira nga mirungi. Mirungi ddala laba rimu laba sport rimu. Rimu nungi ddala. Nsabo tweyanjulireko mu bitiibwa byo byonna. Nzike wansi wabwe. Ne bw'osigala awo tewali. Wana. Erinnya lyange yenze Namuddu Naira Kawalya nga ndi kubasiima Tire Solutions tutunda mipiira gy'emmotoka mu bika byonna mu sayizi zonna tutunda sport rims ne tutunda ordinary rims tutunda batteries ne other car accessories byonna tubitunda. Muli luddawa? Tuli Bwayise ku business complex awo abamu bayitawo mu Mbaawo opposite ne Steel and Tube
ekyangu obeera tonnatuuka ku jambula stage oba totuuka ku poliisi bw'ova bwoti mu bitaala yambuukiriza waliwo amaduuka awo gasimbye layini bwe gati awo wali Simataya Solutions. Emipiira kisinziira naye okutandikira ku gwennyongeza kutandikira ku mitwalo 13. Ekigendererwa kyaffe tetukyayagala bantu kwambala mipiira mikadde. Abantu bonna basobola okwambala ku mipiira emipya ate ku bbeeyi ennungi. Ate munaye tujitya tuyite tuleke kutya. Ate mutya bwe kyoba omanya nedda jangu kuba Simataya Solutions ekyamazima kye tusinga okutunda bwe bukugu. Ekintu kino tukiruddemu erinnya lisobola okuba nga liringa eppya mu matu naye ekintu ky'okutunda emipiira kyo tukibaddemu okumala emyaka egiwererako ddala. Kitegeeza ebikwata ku mipiira byonna tubimanyi. Emipiira emipya egya sayizi ki lwaki wandironze enjola ki kwegamba emipiira egisobola okujja mu nsawo yo gwe totya lwa ssente mmeka z'okola ki ssente z'oyina bw'onojja kubasiima wakiri kuba waliwo n'omukisa okusobola okusasulako n'obanga otuwaddeko ku ssente zo ate n'omalayo bw'omalayo ne tukwata omupiira gwo ne tugukuwa ate bw'oba ozimbye obwa Sseruganda saagala kulimba tusobola n'okukwatamu omukono lwaki nedda kubanga emipiira gye tusinga okwagala abantu kwe kubeera abalamu abantu bavuga emipiira emiramu egyesigika abantu babeere balamu yate wakitegedde omanyi nti osobola okugaba omupiira ng'ekirabo abantu baleero banoonya ebirabo kitegeera titubawe ku mipiira bayiweemu omupiira gibakola kitegeera omuntu wamuyiweemu ekirabo ky'omupiira omusajja ekirabo ng'omugamba ddadi leero sikwadde bokisa nkwaddeko omupiira ogu omulala gunajja ku valentine eddako n'omulala paka enawe ginaggwayo kale mukwano naffe tweyaze walaikum salaam. Kale Sharita mazima wavu Delta TV 6 years down the road still no bypass select of president I want one more dangerous than this and the ball combine Sharita School of Beauty Demo Sharita mazima wangu wewe ni zika ampulira oba lidoboozi lyendaba bannange okubalaba basebo naddala banyabo twekubye mu ngalo mwekubireko ku bugalo olw'okubeerawo mu bungi bwe bati abakyala bwe mujja mu bintu bwe bityo kiba kitegeeza ssaawa yonna bagenda kuwasa omanye ebintu bino byetaagamu okukkiriza oli ne bwaba tannakugamba bwetandika okulambula ku zigawuni okuba obufaananyi olabire ddala nga yeggwe omusajja bwaba taliwo teekawo yenna akuli mu bwongo essaawa yonna bijja kutuukirira banaye ku luno nzize nga bannaffe aba Sharita School of Beauty era nga ffe aba Sharita School of Beauty tuli wansi wa Sharitas by the World. Sharitas by the World ya partnering ne Mikolo Business Expo ekulembera omwami Segujja ali awo potebo kajambo omwami ono ne mwebaza okubeera nti yatugatta nga ffe ba service providers abali mu mikolo ab'enjawulo n'atulaga nti bwe mubeera nga muli mu business mutekitegeeza kwewalana kubanga buli omu alina kasitoma we era tolemesa muno business owuwo agenda kubeera nga wo atali wo ne bona nkuba oti ekikopo tajja kujja in fact bw'anajja ewange ajja kugamba okimanyi nti oli abadde angamba nti naye negamba nze nja kukola ki nja kujja wo so Mikolo Business Expo webalinye webaliri ddala ffe aba Sharita School of Beauty nga bwolaba abaana bawala bano baneemubireeko ku bazadde baffe
tubasomesa bya nviiri twoleseeko abamu ku bo abamu bali mu day abalala bali mu boarding nga tusomesa naddala abaana abawala ebyenviiri ebyobulungi era abamu ku mwendooza muyiseeko ku story yaffe wali ne tubakolako bali abayiseewo ne tubakolako mwebali nnyo mwebalire ddala ndooza mulabye nga abaana baffe balina skills tubawa 100% practical skills oba yakoma mu P3 oba yakoma mu P7 oba yakoma mu senior 6 tomukotogera oba yafuna olubuto ng'akyasoma tomutabooti okumulangira kaana kwekitaawo obuki genda tomutabooti osi kumukuba muleete omute bulungi ng'omulekedde kye bayita capital school fees zaffe zitandikira ku $10,000 zigenda zeeyongerayongerako mpolampola naye ng'era si nnyingi nnyo ate nga bazadde baffe tubakwata mpolampola saita n'abakuva wano badde basaba tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi tumuterere mu ngalo tumukubira amashyi menshi obuvunaanyizibwa bwaffe mu nsi si kwefaako ffe ng'abantu sharita alina ebimumala nga ye omwami yafuna sente alina omulimu alina naye okusalawo okukwata ku generation eno naddala omwana omuwala abaana abawala ebasinga okusanga ebizibu ebingi mu nsi muno abantu babayisa bonna byebagadde naye maama neweewaayo ate ekyokubiri nekutuukirira nekusaba tukole ffenna basabale banyabo ekitongole kino ekya Mikolo magazine omukyalo ono ye mwogezi waffe kamala byonna ebigenda ku mpewo byonna yalina obivunaanyizibwako nebyalina okubuulira abantu ekyokubiri yawaayo nnyo amaanyi okulaba nti Delta TV eba nsaala ennyo naye okubeera emu ku basponsors ab'omukolo guno ebintu bino byetukola si byaffe ng'abantu guno omukolo bw'ogujajenga gwetaagamu ssente nnyingi tetuli mu kufuna obudde buno tuzimba ettofaali basasomairazi bonna twasanganga ekizibu gye tuli mu mikolo naye okuba twatandika embaga y'abannamikolo tutandika pulogulaamu egatta kyova olaba nti generation y'abaselectors bonna abalungi mu Uganda ab'emikolo bonna bali wajjukiza nti mpereza program ey'okwanjula n'embaga ku Delta TV tukole era nga program eno ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa zibeera 11 mpaka 1 ate neddibwamu olw'Emmande ssaawa 3 mpaka 5 nga tubatuusaako emikolo egy'enjawulo era nze payoniya w'emikolo walaayi Katonda abantu abasinga era nga bw'otunuulira TV ez'enjawulo talk about it kolera ddala nga nze bako kakati owaayo Katonda enyabo nti abantu bwe bakopa ennyo bakitegeeza bafaani bo era baagala byokola ate era shanita kikirize nti fotokopi eva mu oligino kati eno oligino ziri fotokopi ate nembeebaza okulondangawo original buli kiseera amina. Thank you so much. Straighten that Bantelemu, Shelter School of Beauty, our partners, Mikolo, Jobu. Mukwano ali mu kutulaba wanene mu programu Okwanjula n'embaga nga bwe nagambye tuli wano mu Mikolo Expo banaye abantu abalungi abalina ebyemikolo ebirungi bonna webali wano naye wasinza okunyumira wewa cake obedde nga mantuuka ddi ewa cake kubanga bamumpanira dda nti akola cake eziwooma nsanyusa okulaba mukwano banaye nange nsanyuse nnyo Sharita nsanyuse nnyo okulabako mu tisoli yange nga nfunye omukisa bulijjo mbadde nkulabira eyo wala naye nkimanyi ekintu kino gwe wakitandika era nkwebaza nnyo okubanga okyakirimu okyaweereza embaga kusabako abangi nali bale nakivanga nyabo tweyanjulire amanya ga kampani amanya kampani yange bagiyita Cake to Differ. Yes. Tugamba nga bw'ogamba nti I beg to differ, I cake to differ. Cake ez'enjawulo mu mpooma ne mu ndabika. Cake yaffe eri different si eya bulijjo era bw'ogiryako togenda girya walala wonna.
ne bw'ogiraba olaba nga za njawulo si ze za bulijjo. Amannya agange nze ndi Dr. Musawo Musendeke, Dr. Anne Wajja, era nkolera ku Uganda Virus Research Institute ku Medical Research Council Entebbe. So nina omusawo owange Bayibuli egamba nti buli omu alina okubeera ne 7 streams of income. Kati nange eno y'emu ku zo. Kola eri naye neno nenkola. Kyova olaba nti abanneetaaga bansanga nsambya ku bya keeke nje nsula waka wange we wali bakery. Naye ate waliwo n'edduuka liri behind Shell e Kabalagala era nawo tulinawo outlet yaffe. Soma enamba y'omwana. Enamba yange eri 0778 10 39 nkaaga 0778 10 39 nkaaga. Nina abantu bange benayise nabo nga twagala okulya kakeeki bannange mujje mulye kakeeki mujje mulye kakeeki buli akalyako ng'atubuulira ky'owulidde. Tusoke ne Nalulungi ono. Sako kalyeko. Bismillah. Kiri kitya tunuleno eri etya keeki. Kyolina okumanya ina flavors zonna. Oyagala vanilla, oyagala apple, oya everything. It is so sweet. To me. Omukyalo namusupportinga. Kolo gwange guli soon. Anytime ngenda kujja. Thank you. Bannange n'abaana baffe aba Sharita School of Beauty mujje mutubuulire mwazze kola ku bantu kyokka kati muli mu kulya kakeeki kali katya aliwayogera kakeeki kali bulala just no kawooma kalimu ebirungo byonna bami anto yanziza nnyo twaku keeki ewadde ewooma. Kakeeki ko kali bulala kyenyiza bagamba kakeeki kasufu kino kyekikola keeki kino naye kankiriyeko abaana bano nga banditeko ekipapula ekiro okumanya nga keeki enewooma n'ekipapula kiwooma n'ekipapula tukiridde era gyayagala bw'oba yagala wedding gown tusobola okukola keeki nga ya mu wedding gown bw'oba oyagala kaso tusobola okikola nga kaso bw'oba oyagala keeki ezina different shapes kati ziri ziringa ezigenda okugwa teziri mu straight naye zo nayo keeki naye nga tesobola ggwa kuba kati era eyo era keeke era ekyaliwo okuva lwe twatandika wano so n'olwekyo bw'oba oyagala ekyenjawulo cake to differ wojja okisanga cake to differ lya ku keeki okakase nti yanjawulo kuze wali olidde. Thank you so much. Tova ku Delta TV ate katukyalireko n'abalala nkwagala nnyo kwano gwange tulaba ku Delta TV webali nnyo webalire ddala sisobola kubeera nga mbadde mu Mikolo magazine nendabamu omukyala gwe mmanye ennyo gwenjagala ennyo omu ku bakyasinze okuleeta engoye mu Uganda wano nesimubuuzaako kubanga omukyala ono kyakulabirako eriffe sibyotya nno nnyabo. Mulungi nnyabo sibyotya Shanita nga nfunye omukisa nange okumbuuzaako Shanita bulijjo nkwegomba bulijjo nkwegomba webale kutambuza bulungi bizinesi y'abaana abo webale kusomesa abaana omanyi omuntu bw'osomesa abaana oba osomesezza eggwanga ng'olaba nga akikola obwomu naye oba osomesezza ki abaana abo b'osomesa nabo balina abalala be bagenda okukola ki okusoma so tukubiriza abantu abalina abaana baabwe ng'ayagala kusoma nviiri ayagala make up jangu ku Shanita Bridals osomese ki Shanita akusomeseza omwana aleme kubeera waka nga akoze eki ng'atudde gwe ng'olina ebirala by'osuubira waliwo n'omwana okufuna degree naye omwana ate bw'ayiga make up mangu awo n'ayiga n'enviiri afuna nga bw'alinda ne degree ye bye yakola ki bye yasoma. So Shanita weebale nnyo weebalire ddala kusomesa eggwanga. Weebale kuuma mutindo mu ngoye munnange ekintu wakiwanika n'okiwanika ate n'osigalayo. Shanita omulimu guno nga bwe njogeddeko omulimu guno olina kusooka kwagala mulimu gwo omulimu gw'olimu bw'ogwekaanya manya guba tegujja kukola ki kutambula. Ffe ba CEO ffe bannannyini mulimu ng'abakozi tebannabaako okubanenya kyokka gwe nannyini okoze otya omulimu gwo ogukoze bulungi kubanga abaana bano kyoleeta kyokola ki kwe kye bakola era n'obatendeka n'okukwata obulungi bakasitoma n'obatendeka n'okukola ki
era nze ntera nnyo okugamba abantu nti teri ayinza kusuula mulimu gwo gwe wennyini nannyini gwo gw'osobola okukola ki okugusuula kati Shanita singa onaalekerawo okusomesa abaana ojja kuba otukoze bubi n'ogamba nga ate ffe tubadde tumanyi Shanita yasomesa abaana enviiri make-up mba ndi awo ngenda kuleeta omwana wange ng'ate Shanita ongamba nabivaamu dda awo omulimu oba ogukuumye oba omulimu togukuumye nakwewunyiza olunaku lwenyini lwetwaze wabadde otudde awo ye nga ntudde wano nga mikolo expo njagala ndabe kibeera kitya okyalaba okwanjula n'embaga